Retired Colonel Dr. Kizza Besigye eyavuganyako kuba President enfundanya Nambirira wano mu ggwanga amaze ebbanga kwa limanda mu kkomera e Luzira ku misango egyekuusa ku by'okulya mu nsoolukwe oluvannyuma lw'okukwatibwa wamu n'omuyambi we Hajji Obed Lutale Kamulegeya ssaako omujaasi Captain Dennis Ola mu Novemba w'omwaka 2024 ng'era Besigye ne Lutale baakwatibwa okuva mu ggwanga erya Kenya. Kati olwaleero omukyala wa Besigye Winnie Byanyima atuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire mu maka gaabwe Kasangati mu district ye Wakiso n'alaganga embeera ya bba bwetali nnungi okusinziira mu kkomera gy'ali. Nengendayo nemusangayo nga bamutadde ku drip. Awo yambuulidde nti yayingidde nga n'okuyimirira nga tayimirira. Ono ategeeza nti yagendako okulaba Besigye kyokka n'atakkirizibwa olw'embeera gye yalimu era nga wano agamba nti bba yakukusibwa n'atwalibwa ew'omusawo w'e Bugoloobi amanyiddwa nga Dr. Nandi Kanyerezi. Nagendayo mande ne mbasaba nti munzikirize ndeete emmere kubanga tubadde tetumanyi nti tetujja kubalaba okumala wiiki nnamba. Ne banzikiriza muganda we n'atwalayo emmere ku Tuesday, but we didn't see twamulaba kutuusa Monday eno jo. Nagenzeyo nensanga mulwadde n'angamba nti yatandika okulumwa olw'omukaaga olubuto. Ab'e Luzira abamukuuma bakkiriza okumutwala e Bugoloobi ekiro. Era bamuleese ekiro ne bamuteekayo. Tebambuulidde nze mukyala we n'akifunye mu ngeri endala. Bw'atyo Byanyima ategeezezza nti bwe yalabye ku bba ng'embeera emalamu amaanyi era ng'alaze ekifaananyi kye yamukubye. Alaze nga Besigye bw'atayisibwa ng'abasibe balala olw'enkuuma gy'akuumibwamu. N'alabye nga bamutwala ku madaala ne mbagoberera. Twatuuse mu basement naye nga tutambula abaserikale aba prisons nga 6 bamukulembedde bali mabega nga waliwo n'omukyalo omu. Mukyalo yabadde tategeereka nti eyo mukomera si musibe ng'abalala, musibe wa Museveni n'omutabani ate ab'amagye be bamukuuma tayagala nti bamukwateko. Bw'atyo awanjagidde President Museveni okulaba ng'emisango ejaggulwa ku bba gyemuggyibwako. It's a plot to kill him. Museveni wants to silence the one leader of the opposition who understands him and who stands up to him and his criminal ways. Let me put it that way. And I'm here to say to Mr. Museveni, enough is enough. Stop holding Besigye as your captive. Stop opposing his bail application. Drop that charge of treason against him. This is not the first time. Byanyima era ategeezza bannamawulire nga bwe waliwo enteekateeka y'okukyusa ssemateeka okuyita mu paalamenti ku nnonda ya pulezidenti. President Museveni pulaani ye ya alaba akuze ajja kuwera myaka nga 9 mu myaka 5 kyaliko ayagala afuge n'omutabani. So ayinza okuba ayagala okukyusa mu constitution awo ayina oyo speaker omubbi w'amabaati. Wabula nga biri bityo waliwo ekiwandiiko ekiva mu kitongole eky'amakomera ekiyite ku mikutu emigatta abantu nga kino kiraga nga Dr. Kizza Besigye bw'ali obulungi. Ekituufu nti jo Dr. wa Besigye waliwo byabadde ayagala okucekinga nga bulijjo si bwe gusoose bulijjo bwe bwakyo kisobose tumutwala nejjo yatwaliddwa ne bakola test ezabadde balina okukola n'azibwayo mu kkomera era ne ripooti gye nfunye ku makya Besigye talina mutawaana ali bulungi. Kinajjukirwa nti retired Dr. Colonel Kizza Besigye yasemba okuleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba era ng'ono yali wamu ne banne Hajji Obed Lutale ne Captain Dennis Ola era ng'olunaku olw'enkya ono lwasuubirwa ate okuddamu okuleetebwa mu kkooti nga kkooti bwe yali esazeewo. Nze Kyambadde Shadrack Joshua, Crack TV Amalindire.